Hello, my dears. How are you doing? Hope all is well. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Byonna nsubira nti mukama byonna bikolako naye bata nabireeta naye bijja tolina okukola butagwa mu ssuubi. Byonna bibaawo singa tukkiriza nti Mukama Katonda akola ate era abimanye. Abaana kati bali mu luwummula luwanvu ddala naye nze nga muzadde munnange. Before you do anything newankubadde bagamba nti omwana ezimuweera tezikukkusa oba ezinaaweera omwana z'olya tezisobola kuweera mwana, but nze I would advise obutonotono obwo so buteekateekawo mpolampola inawe nti oba obutabo oba obuki n'okuŋŋaanya mpolampola so that bw'otuuka eri mu maaso ate bikumenya nnyo. Kajjuke kati ebintu biri ku ssente ntono naye tetunaatuukira ate nga baana baddayo bijja kuba bigeze birinnya enkandago. Naye era nga bulijjo bwe ntandika ŋŋamba spread more love than hate. Abantu bonna be wali wanyiigira essaawa benga obasonyiwa Mukama Katonda azaalibwe ng'ate azaalibwa awantu awayonjo mu mutima gwo kubanga kati azaalibwa mu ffe mwennyini. Kitegeeza kiti mu mutima gwo gulifaanana gutya ddala Yesu anaddamu okuzaalibwamu. So bw'azaalibwa byonna ebyali bifudde mu bulamu byonna bizaalibwa buto, ebyali bifudde byonna okwagala, ebyenfuna, omukwano eba n'okuganja byonna biba bifudde biddamu ate nebizaalibwa buto. So tuteeketeeke emitima gyaffe azaalibwe omutonzi waffe ate nga otumuteeka wayonjo ddala. So forgive and forget. Though it's so hard, but ask for the grace. Mukama ajja kuwa ekisa ate bijja kubeerawo. So today with me ono ku Serena Hotel ndeese ate omwami ono mufuuyi wa mulere. Bakiyita kufuuwa? It sounds funny but kufuuwa mulere oba okunyonyaagaza okunyonyaagaza omulere. Oluganda lwose lutuufu. I know, right? Yeah, naye bansonyiwe. It's fine. Yeah, so babuuza ku balabi bange ba RKB. Manyabo ne basse mwasibye mutya amanya n'eddoboozi nti Basebeera Duncan nga ne mufuuyi wa mulere nga ndi munyanyagazi w'omulere. Munyanyagazi okitegedde okirabye naawe. So how long have you been like doing this? Okay, I've been playing saxophone. Kimazeemu emyaka, nkikoledde emyaka 9. Myaka 9? Yeah. Wow. I've been making it for over like 9 years for my experience. Myaka egyo like awo ng'okola? Nga nkolera ddala nno. Ng'okolera ddala. Naye waguyiga wenkana ki? Naguyiga nga nakamala S4. Eyanjigiriza saxophone yali mupolisi band bali bamuyita Moses Mulumba. Moses Mulumba. Interest ogijjawo? Interest, I have one of interest when najija ku mwami gwe bayita Isaiah Katumwa. Isaiah, that's my big Isaiah brother. is my role model and inspiration. Otherwise, I used to watch his videos nga performing ku Serena. Era performing nnyo ku big occasions ez'amaanyi. So I was so glad ate nekinkwatako nnyo. Nange nenkyagala. Nokyagala? Yeah, bwe nabeeranga mu ssomero by that time nga nkyasoma. Naddanga mu domu nenkunyajagaza nga nkubisa mumwa nga nkola ki naye Katonda kyenyamba. Awo oli senior 4? Nga mu senior 4 nga nyenyagaza omulenga kale nga nfuyisa mumwa nga banange bansekerera nga bagamba nga baana baŋŋamba how do you do such a who inspired? Ne bagamba Isaiah inspired me because first of all he's one of my mentor. Okay. Namwagala ate baana bangi ba inspiring nze to getting into that goal. So how did you do that ng'okozesa mumwa? I was singing. Ngokola bwoti mu bbanga nga negezaamu. Okay. Yeah. So ogambye nti Isaiah Katumwa mentor wo mwali mumetezeko physically one on one? Yes, I met him on one of his workshop. Namumeetinga ku workshop emu yali Said Zereza. Yeah, namumeetinga. By the way, I was so impressed that nice student amanyi. Wow. Nangamba Duncan, I heard that you now we are going to okuba saxophone. Bangamba abantu okubasa nemugamba Mr. Isaiah I play saxophone. Nangamba one time I would like to get a chance and listen. Nemugamba you get. By that time kumaitula nnyo ku internet, social media. Yes. Nafuna nnyo chance nti ntekayo posts zange. Yes. Naye lwakwanti sinabagenda viral. Nalaba oluyimba kwa akayimba kenasooka okuyimba akayimba ke wano. It is a common song. It's called My Joy. Oba Kamanyi. Nenka kuba daga Duncan, well done. Have a good start. Even I did expect that even you can play saxophone. Na motivating nangamba Duncan, what I will need from you, I would like you pray to God that Katonda so kikolera. So katugega namanyi genyini effort gentaddemu okulaga nti nange nsobola okukola kyokola abete okutukiriza kyangamba. Kati nga tuzeeyo emabega nga oli mu senior 4 of picking an interest y'okufuuwa omulere. Yes, ma'am. Lwaki mu byonna all the instruments when your interest where yali? Interest yange yali one because it ndabye but bangi by succeeding them. Some of them they have been succeeded. Yes.
kiba tutte abroad, abamu they have traveled, abamu bakifunyemu, bazimbye amayumba, they have buy the plot, so it's very big. I cannot explain everything, but what I thank God that Katonda kyeyanyamba nti nakitukiriza naye nakyagala ate olaba Katonda buli kyomusaba nti tasobola kulemerera butakikuwa. But I tried it out. In fact, I did buy a saxophone. Somebody gave it to me as a gift. At the church. He saw me up with a passion. Angamba kulabye talent, but nyine nsigo gyensobola okusiga. Mukama nakinkolera ne mwebaza nti Katonda asobola okukola ekisinga kaawo. Nze mu kusoma nafuwako byugo. Byugo yetya? Amatago. Amatama ne gannuma. How was it for you the first time wajiteka ku mwana? Okay, the first time when I started the saxophone, I chanted for some time. Nawulira muko some pain. Where? Pain mu cheeks. Yeah, exactly. Now when again nga practicing, ngenda nkola rehearsals for some time. Nagenda nga used of it. I used to practice for almost like 7 hours per day. Whoa. Ezimu nentuka nga ndimu exceeding. I gave it time. Up to now, I'm still practicing. Nature chifuwa muka. Okay, there are two things. Okay, some people, a saxophone, we have different instruments. We have a trumpet, we have a saxophone. A trumpet is the one which they use, like it has 3 buttons and you work with some brass bands. Yes. Use a lot of force. Okosamani manje. Ate saxophone yoto okosamani manje. It's just okosa omuka gwayo okosa muka matono. Yeah, telinganga trumpet. So omuntu afuwen ne trumpet asobola ne bugle asobola. If you are talent, je bali abana abamu ngabo wabanga kuba trumpet, saxophone abasobola kuba. Okay. Yeah. But it depends like on his passion. Chishayagala. Okay. Byanjawulo wano mu kufuwa mu kunyiga oba onyiga kyekimu. What I know on my side, kati nga wola abantu bagikola bati mugundia era definitely era kininganga kyekimu nti okwata bukwasi n'onyiga ne bakulaga nti scale bwete etambula bweti si etambula bweti kati zo zirimu different sounds. How long did it take you okutandika mastering? It took me for some while kyantwaliramu ebbanga ddene okugiyiga. So era paka katira nchajiga. I know, but kiba okyayiga. No one is perfect. Nga bw'ogamba nti nenfuwa ekitungu omuntu asobola kukitegeera. I know. How long did it take you from the time you started? It took me a long journey. Sijja kulimba. Kyantwaliramuko ku bbanga ddene. Era Mukama kyemwebaza madam nti akimpadde baana bangi nti nabo bayana okutuuka ku wentuuse. I've inspired some students, some kids. Era nina abaana mbadde nsomesezaako abamu abatonotono era abandi abasoma. Era nga ngenda ku nsomesa nfunako ku clients abatonotono. Olwalekisa n'olanga you want to give up? Waliwo era wootuuka sometimes nga oyaga giving up. Ng'okyayiga ng'olaba ebibyo tebitambula naye ng'ebyabalala bitambula. Naye n'ogamba naye kanange kannemere ku ekyo kye nteekera Katonda ky'asobodde okumpa. But I thank God that era nkyakontinua ate still era nkyakikolerera. Because I haven't got what I've wanted, but I know it's time and God is grace Katonda ajja kinkolera. So what's your mission? Mukuyiga. Okay. Saxophone. My mission? Mission yange, I my soul. Erinti nyaga kuba kale, nyaga kuba the best okuinspiring ate nyaga kubeera nga banjigirako ku kyennyina. But not everybody can do what I'm doing. But I tell you, as you know, like most of saxophone players are very few who play such instruments. So naye nebaza nti Katonda nange yannonda nti nange nsobola okikola kyo kikwasaganya. Akati most times nti ebintu ebitusuula biba bitono nnyo. We tukola bino ebintu most of sometimes ate tutuuka abamu ate ne babikoleramu amalala. Sobola ebintu ebisinga kati oba olina okubeera ng'oli so calm and humble. Yeah. So after senior 4, like our senior 4 go once ochiga, jukira a candidate class. Yeah. How did you balance your books with this? No, I first started with my S4. Nachikolanga maze S4 movaka. Seyongera mu HSC. So I lost my grandmom who was caring about me. So bade mbirani jeje wange. Nenchibaza Katonda Mukama asobodde okunkuma. Ate Mukama kimwebaza ko ntumubaza obulamu bwange, obulamu bwa taata wange, obulamu bwa mama wange.
ne jjajja wange omusajja mukama obulamu bwamuwadde bali tebakisuubira nange nsobola okubeera kyendi ate jjajja wange akyali mulamu kenzijukira madamu Kalibala nti bwe yandabira nga ntandise yatukanga ekiseera n'ambuuza gwe mwana gw'osobola okuba ekintu kino kyennyini tosobola nakijjamu na ddoboozi ne mugamba jjajja okimanyi nti bantu bangi bakisakisiridde ndabyeko ku bantu era natukanga akaseera ne mutekerako ne screen ne mulaga video za Iza nagendanga ku library nenzisazisa waliwo omukwano gwe abali bamuyita Jimmy Kabuye yampanga ennyimba za Katumba ne mugamba badde njaga genda kulaba nga ku music ndabe engeri omusajja ono gyakikola mpa nange one time one day I would do it because I have a lot of people whom I can inspire of. The first thing nasooka nentyamu nga omanyi nti wootandika osooka n'otyamu okyegera bw'oba okola ekintu osooka n'otyamu the first moment naye era Katonda wakuyamba nobeera used of it n'okola ekintu ng'okyagala mukama atuuka n'akuyisawo n'akuwanguza n'okuwanguza. Isaiah wayogerako naye yakubuulira haso gy'ayiseemu okutuuka waali. Okay, kale nga omanyi nti Mr. Isaiah is too big. He's a big brand and he's a big man. Si bonna nti bamutookaku naye ekyo naye kati nga omanyi it's by chance and it's by luck. We haven't yet discussed a lot, but we always see on each other on social media, Facebook. Sometimes nakubuulira nagamba kola bwoti ne bwoti kati beera ng'okola bwoti ne bwoti yongeramu amaanyi research from different tunuulira abantu ab'enjawulo bwe bakikola so ng'olaba nga naye tuwakula nti ng'olina passion aba asobola okukola kyakwagaliza. He's the man whom gwe ndabe nti ayagaliza first of all ayagaliza young upcoming talent. Ate watulaba nga naffe tushine nga nakyo awulira nti nga awulira mu ssanyu. That's all. So you said you grew up with your grandma. I grew with my grandma. The parents. Why tokulira mbazadde? Tata wange, it's a lot. It's a big deal. Okay, it's a big, as you know, family issues. They have a big. I lost a mom when I was young, when I was 3 years. So, sorry. So daddy wange nandike wa jjajja wange. So mukama nanyamba nenkula naye kubanga kati jjajja gwe nalabanga mama, jjajja omukyala gwe nalabanga mama ne taata. Nga kimu yakinkwasaganyiza. Naye era tata wange naye gyali ntera omuwuliza ate mulaba ate naye ajja nankeberako. So it's understandable bambi myaka 3 mwana aba muto. So taata okupatikana naye it's really hard. It's very hard. And you're lucky nti jjajja yaliwo. Jjajja yaliwo. Ate kati ekisanyusa tata wange nti alaba kati nange nvuddemu omuntu kyayisha tasuubira. Even my dad didn't expect that even I can play a saxophone. Naye we alaba nti ntambula mu ffe ebyenjawulo ntambula ku Serena ntambula ku Sheraton. They were so impressed. Naga Duncan olaba atukogenda ku Serena atukogenda ku Sheraton. He meets even media houses sometimes. Okay, ngolaba nti daddy naye awuliranga gamba my son is somewhere. Olaba asobola otambula. One time, Madam Kalibala, I want to tell you something. When I was with my dad, I was at home. Daddy nankubirako essimu nangamba gwe mwana gwe okimanyi nti otuuka ne mu office zitatuukanga namu. Namugamba daddy olaba Katonda bino ebintu yabikola. The moment you believe in yourself, God can make a work. The purpose is how do you coordinate people? How do you talk to people? How do you make friends? The good thing I've made good friends. I've made priests. Meetings our father. Meetings the Christian. I'm not a Catholic, but I've seen people whom abazamu amani around me. Atenela banti, I'm going very far. Sela banti ndi wano ndi kumpe. Dream big. I dream big. Atene manya nti Katonda agenda chinkolela one time. Pango olina okubeera n'okukiriza obeera wakutandika wenkanachi like believing in God. Believe in God. Okay. Probably era ne mu kusomerera obeera olina okubeera nga weekiririza. Kiwulira nti Katonda gyali amutegeera. So how did you get to learn about God? Nomanyi nti kyonna kisoboka through God. That's a big thing, Madam Kalibala. Madam Kalibala, but what I know, as long as you believe in God, ng'osaba. Katonda nti maaso okikola. So jjajja alina Katonda mungi awaka. Yeah, of course. My grandmom was so very prayerful. My family, in fact, all my people were all prayerful. Basaba ate bakkiriza nti Katonda asobola okikwasaganya. Ffe waffe gyenva ffenna tuli basabi ate tusinza Katonda omu. Era teri muntu yenna ewaffe afuluma enju nga tasabye. Kabe taata wange kutandikira ku jjajja wange taata wange kwani
bonna buli bagenda okukola ekintu kyonna basooka kufukamira kuba n'okwebaka kwennyini era bafukamira ne basaba ku Katonda buli kye bakola kyonna era basoosa Katonda. That's what I know. Wakula oyagala kubeera ki? Nga bwe nkugamba Madam Karibala, I want to be the best international saxophonist. Okuva mu buto? Of course. Ng'oyagala kufuuwa mulere? Of course. Oh, wow. Paka kati era nkikuba. Wow. Yeah. So jjajja bw'afa yali breakthrough, when was your breakthrough? Like n'otandika okuba nga osobola performinga ku bintu ebyenjawulo, and how did it happen? I don't know, that's a big question to me. As in? Big question. Sibayo kitandika nga omanyi madam, it was by luck. Kyajja buzi, nice kisuubira but naye Katonda nkimwebaliza. Yeah. Oli omwami eyakutandika mu senior 4, ya keeping on nga akumentoringa. Kuoga nti watandika interest wananga ng'oli mu senior 4. Omwami yali mu police band. Watandika naye okufuuwa naye. Okay, nagenda ngayo first of all shali bwe kiti nagenda ngayo kugu nagenda ngayo eri gye ba training that you know that they have a police band. Yes. They always play on different occasions. Yes. Nagenda ngayo yandaba by the mukunda bayandabanga ne passion twa meeting e Kabalaga sometimes yandaba nga ntama nangamba you guys I've seen you in passion bayandabanga nyonga era nga omanyi enfuyiso mwana ngamba you guys you are so very talented. I would like to teach you if you get a success. I used to have my some money na mweko ka center katono. Saina nnyo kinene nga omanyi tinafuna saving nga ka pocket money kange nenkamuwa. Maingo ine ekintu ky'olubyango gamba tuyagala kuyiga ngolaba nti you try out your best and your luck and osobola okukola kyoweewaayo naye ekyanyamba nti samukalubiriza kale nasooka nentagataagamuko ne mukalubiriza naye era we yalaba nga ngenda buli kanaku nti mulaga interest omanyi omuntu omulaga nti oli interest ala first time ng'akulaba nti mbutuufu you are ready olina kyoyagala n'omuntu afuna amaanyi wakuyambira afuna amaanyi wakuyambira watandika naye kyebaza nti samukalubiriza ate nambeera mukwano gwange tusikipinga nga tuli in touch ate ekintu kye namwebazaako nti naye musajja asaba is a prayerful man asinza Katonda mulokole in fact yalokoka so them becoming a friend musirikale. Yeah, he's good friend. Omanyi myself sometimes abantu abola Madam Karibala tubanyoma naye sometimes kubanyoma tubatya no tukale tubatya naye like abantu abola sometimes in Africa mu music balina kye batuyamba kinene nnyo olumu omuntu oyinza omulaba nga atasobola kuyamba nobody thought even era wena abana mikwalo gyange abasinga webandaba nga nkuba saxophone they didn't even expect that I can play a saxophone. Twali mu ssomero tutafunanga opportunity okuba bino ebintu baatugaananga okuba bino ebivugo kitegeera omanyi twabiranga amasomero g'abakatuuki omanyi nga bomanyi ti babrother bali so strict nze bandaba nga njagala nnyo music ne bangamba tetujja mukkiriza kuba naye Katonda wenyambira nti odagenda ofuluma mu ssomero nti balaba nti omugaso gwange gwali gye guli era nenfuna omusomesa anjigiriza such instrument. I was so very happy. Nakyebaza nti Katonda antuusa ayimba kiko wasooka okuyiga osooka tufuuyira nakusizanga Mukama ke nasooka okuyiga osooka nfuuyiramu nsobola okufuuyiramu osobola leka mwana Madam Karibala twakisobola kugaana by the way omanyi ffe abantu nga ffe kyenamala okulaba omuntu olaba nti gwe tosobola osobola lwakuba tufe abemalamu amanyi tetusobola kukola bintu app ya TikTok baavuma bakuwa layini eki madam
abaana ku TikTok okwo ku app eyo okikakasa basobola kubuuza Kalibbala onyumya okokya otegeeza ki sigalayo mu bibyo. I know. Nze omwami omutati Mukiso yagala nnyo nnyimbe because of my color like ajalinga yagala. But you can. No way. You can. Ola twakigamba ola Madam Kalibbala osobola ola ffenna we tuba tutandika omanyi omwana kati kangeze omwana nga bakamala omuzaala. Yes. Tatambulirawo the first time. Omwana asooka kuyavula. Kima omuzaala yavula n'asooka n'ayavula wamala n'ayavula. N'atambula. Obimanyi kati obisingako kati olina muzadde because kati nze kati ndi muvubuka. But what I know, that's all my side. Naye era kati n'okuyimba kulimu steps. Kati nze kati Katonda kyanyambako nti nali mu ssomero nayimbanga ne mu kwaya. Eddoboozi yange nayimbanga mu tena. Ligenda litya? Ligenda litya ya tena? Erya tena? Erindako badamula kwati neerabiddemu naye ngenda kujjukiramu. Omanyi kati nga omanyi music it's big while. Naye nga I try my best and my luck. Kati olaba nti Jani nanga bw'ojogedde y'omwana. What is the ebadde worst stage yo ng'oli mu nsonga eno ey'okufuuwa omulere? Stage esinza okukaluubiriza. Okay. In all your journey like w'otuuse kati w'oli. Okay. Journey yange wetuuse kale mbaddeko n'abantu nga mulimu abamalamu amaanyi. Nga bagamba tosobola kimakinga you can't kuba nosinfu abamu nga tebanzikiriza kuba mu bands ez'enjawulo. So nenkaluubira nga ndaba nti oba like even I just waste my time. Nga mpulira ninga nga yagala kidropika out. Naye ngamba naye amumanyi kanemereko. Others how do they do it? There are people who play saxophone. Nenga sibe bali awo balungi. Benda bantu balungi. Nenga bali bulungi. Naye ngamba nange kankole kyensobola okulemerako nti Katonda twaki atasobola kukola as long as you believe in him. Ngamba kanemereko. Ne tata wange yaneekangira nanga Duncan, ola kati now your province, I didn't even expect that even you can play saxophone. I'm glad that God can make for me a way. I'm still epaka katira ne tata wange kimanyi nchaji kubira ddala. First performance yali rudawa. My first performance kale sakola big performance but when I turned to perform it was an opening mic. I started on Sheraton. Wow. Sheraton Hotel. Gig wajifuna uti ya No, Sheraton? it was like I went there and I asked there's a band called Ivuga Band. They gave me an opportunity to play a saxophone. And people were happy for me and they clapped for me. I was so glad. And even I reached on that extent. The second your first show. Because Sheraton is a big hotel, right? It's like this. Yeah. Not it's like this. Band, you know those bands. Yes. Those bands is performing. Yes. Zina slot opening mics. Yes. I got that chance. But I started performing because na performing them with leisure, but I used to had those moments of opening mics. Checho. Opening mics katoba tugamenti ngamazo kwimba naye ne bayitanta abantu abalina talents ezenjawulo. Audience. Yeah, those people. Perfect. Okay. Kwa nawo obwa katoba oyaga kulaga choli na show up what and you inspire others. Yes, yeah too. Kama nanyamba nenkuba yawo nentandika okuba ku birthday nanga bajangu ku table buli table nga table zinganga 3 nga bangamba jangu okube ku birthday okube neno nga manager wa Sheraton bali bamuyita was it Arthur? He was Arthur. Yangamba kache tugenda okuba nyagala okube table by table. Ekibaliza Katonda nti yakimpa abatawa ne banjaga. Bakifuna motya? People they used to give me money. Tip, yeah. The tip. Oh. Like 50,000. Oh wow. 100 sometimes. Hey. When I put up on Serena, I got a certain gig. Also, I was so really glad. Now, what you call Serena? No, Serena. I have come even like 4 times. Was it college? It was like I played saxophone special performance. It was some certain performance. Nkubira oko mukama nanyamba nenchita. So kolineko. American these are big hotels. Yeah. Okufuna wo access twakajukirire open mic ntibasubira Kalibbala simanyi nja kuyimbamu. That is understandable, but okufuna gig wano waku Serena, how did you from these people and how did you get it? Okay, there's a band members baliwo babandi nga omanyi babandi Yes. kanze ku Japan bando omanyi zibeera zimuvinga Yes.
kati when they see with that passion mubiramu za acoustic zetaaga okubeera nga zetaaga okubackinga omuyimbi. I got that chance nenkyebaza Katonda nti bampita ate some people, there are people who are believing me. Ngamba bakulabyeko. Yeah, they saw me kuba babadde batanyi okundaba nga nkuba. Sometimes on social media handles nga baziraba basinga. So nekitamala mu mind ngamba if I can perform on such occasions and occasions, places. Yeah. Why can't I do something big neyongeramu mweyongeza kati kibalina mani okwongeramu omulimu gwange nguteekemu nnyo effort so that I can be somewhere. Serena, the first time to perform here, how was your experience? Expectations? Nasooka n'entyamu ate nga ki? Nasooka n'entyamu kale nga omanyi abasecurity. Right. Abasecurity basooka nga omanyi bambala amasuuti batiisatiisa naye n'ogamba wenatuuka manager wabo bayalina it's fine kuba you people are enjoying. Some people waliwo mukongo yali mukongo weyandaba nga nkuba performance yampa emitwalo gyali 16. It was a birthday nangamba mutuufu guy you have a talent. By the time nengamba mukama akinkoledde. Ekyo kyakulekawa? Wangi? Kyakulekawa kyakuteekawa? Such comments, reactions. Anyway, it's a big question, but I don't know even I can explain. Nenga chobo manya madam. Nafuna mkoko kwa clients. Nampitanga ku birthday za we graduation. Waliwo abaali ba proposing nabo nabafuna muko. Nakale nafuna mukale sikirawo kyali ekintu ekitono ekinafuna kusena naye era nafuna muko. Amina. The visibility. Yeah. And you don't know experience kale bobo ta continue. Bagamba bo okola or applying for a job. Osako work experience. Yeah. Osako have performed at Serena. What kitegeeza ekyo? Ada mateze ndira ke Katonda nti ampadde omukwano. You know? Nkyebaza Katonda ne family yange bakimanyi bagamba Duncan ola watuukira okubira ku Serena. Nze jjajjange omusajja atuuka n'okyogera n'abeera ne kale jjajjange mukulu nnyo ali myaka 89 n'adda mu bulinaga ayinza n'okudda n'agamba n'abatabani be n'abasenga ne bawala be n'abaga banange mukimanyi nti Duncan akubira ku Serena naye sisuubira naye ng'olaba nti excited akola kyawulira kyaga nze sirabangako mukadde atuuka okubeera nga ali so excited n'atuuka okulaga that love ng'alaba omuzzukulu we ng'ali somewhere. I was so glad. I was so glad that my grandpa was so very happy. Era today mbadde mbe waka ngambi ogenda wa mugambe ngendako okuserena ngenda gwe ngenda omumeetinga omugenyi omukulu ow'amaanyi nangamba okay, which is okay. I wish you good luck and safe journey. Era asoose kunsabira nangamba mbadde nkwagaliza mukama akukulembere abo omanyi nti abakadde they wish their grandson, so we over pray. Then after then I had my journey nangamba kanzije. What are the challenges you have faced so far? The challenges emphasizemu mu side yange nti okay, you work for people. Sometimes omuntu akuhayalinga n'obulamu that mulala obutakusasula omanyi performing nga tonasasula anti kati waliwo ba clients abamu bolaba nti kale abamwe osooka bakuwa deposit naye waliwo abakalubiza nga bagamba nti sooka okole then okole ki ate ng'owulira nga kikumenya nga tosobola kumalako so ng'olaba kigira so nalaba nga mukama nendaba nti alina waliwo challenge nafuna endala mu town na madamu Kalibala bamusaba bubi mu kibuga era nga wenkugamba nti tebansasula lumu bayinoonako omulere gwange ne bagoba wansi. I performed a saxophone nalinda gwe twa surprising nga natansasula omuvubuka so nga omanyi ebintu bya trending ku social media ne trending everywhere nga omanyi nti it was too hard to me to explain. I got some people who helped me out. And it's a very big story. Guy yagunsikako mu mukono n'agukuba wansi ku madaala ne gugwa. I was demanding my money. If when you work for someone ate natandika okudeceive nga tekiba kirungi. Era neoba business yonna gy'oba okola omuntu era aba olina okubeera ng'oli paid kuba tosobola kukola mulimu nga tebakusasudde okitegeera. So I had that chance nempulira nga kinemedde nga era kyekyali kigenda n'okudropinga ne mala nga for some time nga sikyakola mulimu nga siyafuna mirimu
naye nebaza nti Katonda obulamu bwasigalawo ate nenkontininga ne Wali career obanja ssente mmeka? nali manje emitwalo gyali 25 alina kuwakwadde 10 nga tampaddeko wadde ekikumi jjukira ate nateekamu na zange naye Katonda mwebaza nti obulamu surprise bwasigalawo wali ogimaze? naye nagikola nenjimala. Wali surprising at birthday engagement? It was a birthday. Ya girlfriend? Yali ya girlfriend we naye nenkigumira. Bambi. Yeah. Paka ludangamu kumuwuliza. Why do I speak to someone nga nkimanyi namwiga era mba nalina okubeera? Did you report nga yonoonya omulere gwo? Because that's your business. Of course I had to report. My dad helped me out. Netugenda tubisobe nga tulaba ate nga bigenda nakuwanvuwa nnyo. Kapulya simalaako. Bambi. So kubanga nze yali atera okyenyigirizamu ng'omanyi nti okwetega olina okwetaaga ng'omanyi nti strugglinga nnyo okwetega okudda mu position ogamba nti kuba ku birthday zibeera mu makyaki so sibeera mu position emu. So okwetega kitegeeza kinali manyi nti abawala be beetega? No, like okay, like to market. I mean like to market myself. Yes, okay. And brand myself. So that omuntu ayinza okuba nga ali kubeera nga ali inspired nga alaba kyokola ayinza okyagala nakuhiringa. Yeah. And also kind of a scene nga tokyakola for how long? It took him for some year. Yeah. Wow. Ambeera waka nga nkuba sasa. Ng'okola ki? Ogw'omwaka oli okola ki? Okuba misota ku kyalo? Nalina byenkwasaganya era ebirala naye nyambako taata wange. Ki ekikuzza olwo? Oba yayogera naawe naga asooka okomewo oba mwoyo? I got some people who guided me. Bambuulira. Abambuulirako ne banzaamu amaanyi ne bangamba kola kati ekintu olina kikola bw'oti. Omuntu aba takuwadde ssente tobanga waka. Because abantu kati bayaaye ennaku zino. Nengenda nga nkimanyira era sikola mulimu gw'omuntu ampadde ssente. Kituufu. Kubanga kiba kirabika bubi. Okuba nti omugole gw'okimanyi. Okitegeera kiba kirabika bubi okukolera omuntu nga takusasuddeeko. Ajjukira service zo. Oba omuwadde service. Mulimu abantu abatayagaliza first of all. Si buli omuntu aba ayagaliza. So nengenda nga nkimanyira era kati newompita ku occasion yonna sisobola agenda ku mukolo nga tompaddeeko. Tosituka. Yeah. Okay. Ate ne bakwala deposit bw'oba otuuka wali basooka kumalayo n'oguteeka ku mumwa. Of course enkoleera. N'ofulumya omukka ogw'ennyawula. Era kyenkola madamu Kalibra. Okay. Nendoza ogufu olina okusooka n'olya n'okkuta. By the way, you have to first eat. Why do you first blow it when you haven't eaten anything? Oyinza okugwa eri imagine. Nkugambye waliwo bagutanya ogutti ogublowingako abamu bagutrayinga naye ne bugaana. Kugambye eziragezaako byugo. Amatama ne gadduka. But you can try it one time. You can try. Birungi ki by'okufunyeemu? Ebirungi bye ngufunyeemu. First of all, sijja kulimba. Ekisookera ddala mufunyeemu emikwano. Emikwano abanyongeddeko abanzimba abatamala mu maanyi. Adda mu Kereziya mulimu baffather abanjizaako okunyongerako Major Father Musaala. Father Musaala mbirivingiramu nnyo. Amen. Nakulako ku one of his album. Okay. Production ze ezisinga ze nakakubako mu nnyimba ze. Olumba bayita bonna bamusembera nze yakuba production esooka. I didn't even expect. Why? Katonda yandabanga mu church mu charismatic ye nga mukubira ngamba I need you one time onteremu ennyimba era mulimu n'abantu abalala batera okumpita mu nnyimba zaabwe. Waliwo kwaya ezimu ezitera okumpitako. Olinyo mu kwaya? Waliwo mu kwaya ezimu ezitera okumpita. Mulimu na occasions ezimu ezitera okumpita entonotono. Birthdays, graduation, proposal. Yeah. Kugamba zobo bugundi bu proposal bw'obulidde. Bw'otuli abantu abakuba evivi ne babalekawo. Era mbadde n'akama nina ne proposal gye mbadde n'akamala recently wadde mabega eggaba yabadde eggaba yadde side eggaba egyo yadde kuba yabadde y'amaanyi era mukwano gwange yaŋŋamba nakulaba ku Sheraton naye era munadde njagala gwe obunkubira saxophone. You played for me a saxophone Sheraton ne mpulira nga kyekyo gwe kijjayo nga gwakijja by the bamuyita Akram. He's in US, United States. Mama, loza dollars abadde. Naye nga bambi he was so very happy and proud of me. Okay. Nangamba Duncan yongera muto gwa mmanyi. You have a journey to go. Akati amumbera mu proposals wali ofunyeyo gw'ofuuyira omulere ne bamulekawo wansi ku vivi.
webali bayitirivu nnyo bana kiba kitya manyi nze misinga bila ku social media sibila nko physically kiba kitya kati gobeera awo and gwe owulira otya ngolawo nabampise omuntu ng'aganidde nabampise kati kibawo ekiti the first time omuntu wakujja katugambe nga omusajja alina agenda proposinga first of all osooka kwekweka g'omulere olina omakinga sure nti oli bagenda surprise tagenda takulaba kati bagenda waliwo abagenda waliwo abantu ababeera baba bagenda kuleti nga bakugambe ajja kati awo webagambira nti woba otandikira agenda otandika aba awulira ekitandika bw'ati owulira nga ali so somehow shocked akubyewo ka scream omaye abakazi batera nnyo okuba ka screaming oh my god beka naye neŋŋamba okay but naye nga bw'okimanyi ti that's how it is. Nimuzaye ku scenario y'omu ku ba clients bo bambi eyakuba evivi wansi gyo propose omwana amugamba wacha wewe n'amulekawo ku vivi kyali kibaddewoko ng'ofuuye omulere oli naaga muproposingira omwana n'agaana n'atamalamu yolaki bannange tekibangawo Ekibanga omulenzi batustopize traffic musajja tunakuba vivi wansi wati tekibangawo madamu Kalibasi omuwala muga wacha wewe osituka wansi kekekeka namukasuka eri nze tekituukangawo kubanga nze baklayiti bange kale abamanyi tekibatuukanga nabo olina omukisa buli muntu alibadde akozesa ggwe ndi musabi so that is so good proposal kiwayo okozere gy'omanyi kyasinza okusanyusa eneyo ku nnyanja by the way aircraft yali marvelous first of all yali ku lyato yali ku nnyanja kwenyene ku travel ne tugende ne twetooloola ne tukolaki ne mpulira nga kiri ne ngamba wow ng'owulira ng'ekikyo ne mpulira ng'ekyange zakiri but he was so very happy about me but even we are still talking and chatting with him he's talking to me he's communicating to me kisaza n'embaga gw'ogirimu yangamba ati Duncan ebisigadde bindekere gwagenda okinkwasagana but he believed in me and trusted me olina embaga bebeera mu US n'ogirinnya nange bya Katonda olina passport ogifuna nga bamaze kuwa invitation waliwo ebitagaani ebintu bibeerawo stand by naye era tolina kubyogera omanyi abantu abamu tebaagaliza okuba passport is a necessity nga Katonda agikuwadde. You just thank God too. Avina, but I'm very, very proud of you to be with you, madam. Avina. So, like, obuzibu wawalagadde okuyambako. Okay, first of all, mumanyi kyenandibadde njagala okunyambako is on one thing. I need some management. Neetaaga abantu baba sponsors abasobola okunyambako okupushinga career yange ogenda viral. Okweyongerako kubera nga teri around here and different people abali wano abandi wano okumpi. Obula esobola okubeera ng'egenda wala egaziwa ntunulanya Isaiah Katuma the way he did his journey it was really so nice ate nenkyaga kuba nange njagala Mukama anyambe nange kibeere too big nga nange wentuuka ali ku Serena bagamba that guy plays a saxophone ku Serena Hotel. Yeah, I like those events ez'amaanyi banengezaako kipukinga naye nga simalaako sisobola kumala ku Madamu Kalibala okimanyi ngezaako obugeza kyensobola waliwo otuuka ng'owuli oyagaki olumu mbadde ntambuza na kigere nga sirinaamu nga naye oba tolina nga ka transport kakutetenkanya butetenkanya vuirayoko ku buyimba awo tulabe kati ffe tutandise bamanager tutandise olwo kubira kayimba ki Madamu Kalibala kowulira kati koyagala Timwagala agumendita
Mendida. Ataka Christmas. Oh. Hey. Madam Koyaka Christmas. Hey. Lovely. That's nice. Yeah. Wow. Thank you so much. Okay. That's Christmas. So gonna just spending what here? Christmas. First of all, now and nothing you gig somewhere Muyanga. And performing. Where exactly? And performing. Is it Green Hill? Muyanga hotel vegetable Green Hill. And kuba saxophone. Nakusijasobola kubeera ne bakadde bange. Okay. Ozinga maze kola nga omanyi tikati it's a busy day. Nakulugenda kuba really so tight. Obulamu mbumanyi nalinga nkyali mu theatre. Christmas, Easter, Yidi, Independence Day. Actually buli public holiday. Gobeera oli obeera busy. Aye kati eno season yaffe gye tutandikiramu erimu mixer ne oba omanyi naye erabibwamu by luck. Okay. Yeah. So if someone wants to book you, akola atya? Okay, I have my social media handles. I use Duncan Sachs on Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. I need to subscribe my YouTube channel is Duncan Sachs. Yeah. How expensive my number is 070 36 96 192. Slower? 070 36 96 192. How expensive are you? Era byakuteesa kwogeramu era sinaafuuka akabbeeyi nnyo kali awo kaguna era bujja mu maaso era otuuka abantu batuuka okuba nga bakyagadde nga bali used of you nga batandise okubilivingiramu. I know you can be somewhere. Are you dating? I'm single. Up to now? You don't see anyone? Okay, I have someone but he's not yet sure of himself herself but nenga gyali. Okay. Yeah. Naye ali mu music industry? She's not. Ali mu hotel. Okay. Ali mu hotel. Alina gy'akolera. Okay. Yeah. So manager wali agadde akola afaanana atya? Qualities kizo wali agadde? Okay, first of all nyagala managing ku mulimu gwange okufudayo nga nsobola okufuna ba clients. Asobola okunyambako okupushinga career yange ogenda viral. Okubeera nga nsobola okufuna emirimu. Nasobola kubeera muzika nkisobola okubeera nga kimmenya neetaaga okubeera nga nfuna omuntu anyambako okunyambako okutambuza okubeera nga nsobola okufuna emirimu egisobola okubeera nga zigimbezamu okubeera nga nsobola okubeera obulungi nga nsobola kukalubiriza nga bino bye mbaddemu challenges ze mbaddemu olumu nga tofuna okola olwaleero naye nga neetaaga omanager nga ali so trustworthy nga talya ssente bano nga mulimu bano bofuna waliwo bano bamanager bofuna abamu najja nakolamu akasente n'agenda bugenzi n'agamba ajja kuwayo ekimutwale ajja kukola bweti. Abantu basibaagala baba bagenda kunyononera omulimu ogwange ate baba bakifunamu nnyo most of the time. Be neetaaga omuntu aba nga ali so trustworthy. True that. Naye olaba abantu abasinga bawulira stories zaabwe gye bavudde nga bawaddewo ebikono bingi okulwanagana and stuff. How has it been for you? Oba biri mu bayimbi bokka tebiri yeno mu bafuuyi? Naffe gye biri nno maama gye biri nno omuliro gye guli guzitowa omuliro naye omuntu atakiina inspiration buli muntu amwagaliza aiza yayagaliza naye abasigadde Allah
mulaba wano kyakungulu, but inside the other side you can't see. Mulabira wano kyakungulu, just see what is. Yeah. Okay. Natumba message ki gy'oyagala okuweereza bannayuganda bonna? Okay, ntumira nnyo mikwano gyange be nasoma nabo, my hobbies, classmate bange, ntumira nnyo taata wange, my beloved dad, I love you so much. I love you, my grandpa. I love you, my uncles, Uncle Steven, abali mu US, United States of America. I love everyone. Bonna be inspiring. Bonna kola music. Ate nekira, my advice is woberanga n'ekintu kyonna ky'okola, beera n'okukkiriza, beera n'okubeera nti you can make it. Togwangamu maanyi. Towulizanga bigambo byabo abakumalamu amaanyi, wabula beera positive in what you do and believe in yourself. That's what I had to say. That's my message for everyone. Thank you so much. Kati bino nkundi musobola okusharinga omulere? Omulere tebagusharinga. Why? It's like this is a mouthpiece. It is a saxophone is a personal instrument. A trumpet also sharinga. Yeah. Wano banga akisinza omuntu. Ate kati nekira kati nizo okubanga nkusobola okusiiga ekifuba. Yeah. Jogala ofuwamu amalusu. That's a big question. Yeah. Until next time, ciao.